Abantu bataano nga bonna basajja bafiiridde mu kabenje ka mmotoka akagudde ku kyalo Kiwawu ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Mmotoka ya buyonjo ekika kya Toyota Ipsum namba UAS 999R ebadde eva ku ludda olw'e Kampala bw'etomereganye ne Fuso Box Body namba UBM 511K nga nebadde eva ku ludda lw'e Mityana ng'edda Kampala nga kabenje kano kaguddewo leero nga bukya. Abataana bafudde bonna babadde batambulira mu Ipsum nga kuliko Sempala Frederick, Kigozi Francis, Serubombwe Albert nga bonna batuuze b'Essumbwe Bulenga mu disitulikiti ya Wakiso n'abalala babiri abatannategereka bibakwatako mu kadde kano. Ebyakazuulwawo biraga nti mmotoka ya buyonjo ebadde eva Kampala bw'etuuse e Kiwawu omugoba waayo Sempala Frederick n'ava ku ludda kw'alina okuvugira wakati mu gezaako okwebalama ekinnya ekiri wakati mu luguudo ekiri ku ludda olwabadde avugirako eyo nno gy'asinkanye Lori Fuso ebadde eva e Mityana olwo ne bambalagana ng'omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Wamala Rachel Kawala bakasizza bino. Nga okunoonyereza kulaga nti emmotoka eno ya Ipsum ebadde eva sayidi ey'e Kampala ng'eyolekera sayidi ey'e Mityana. Bw'etuuse e Kiwawu, dereva wa mmotoka eno n'ava ku sayidi ye oba ku leeni ye ng'ono abadde agezaako kwewalakanya akabadde ku sayidi ye. Ekyembi n'atomeragana ne Fuso Box Body UBM 511K ebadde eva sayidi ey'e Mityana ng'eyolekera sayidi ey'e Kampala. Omugoba wa mmotoka Fuso emu ku zibadde mu kabenje kano oluguddewo ataddewo kakola tondeka nnyuma nga mu kiseera kino bamuwenja. Emirambo gy'abafudde mu kadde kano gitwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mityana. Mmotoka ezikoze akabenje nazo zitwaliddwa ku poliisi e Mityana. Omwogezi wa poliisi Rachel Kawala akubiriza abantu ba bulijjo obutasirika busirisi nga balaba omugoba wa mmotoka bwe baba batambulira ng'avugisa ekimama. Ekyembi dereva ono wa Fuso Box Body olumaliriza kola akabenje kano ono n'adduka ng'era tumuwenja nga ekiviiriddeko akabenje kano akubadde kuvugisa kimama kwa dereva owa Ipsum UAS 999R era nga tukubiriza abagoba b'ebidduka bonna okugoberera ennyo amateeka g'oku nguudo ate okubeera abeegendereza nga bavuga ate ne tukubiriza abasaabaze okuvaayo okwogera in case baba nga batambulidde mu mmotoka. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka beetabye mu mwoleso gaggadde ogwa Buganda Expo 2024 basiimye ebyansusso Obwakabaka olw'enteekateeka ennungi. Bagambye nti bingi bye bayize mu mwoleso guno era byakukyusa obulamu bwabwe. Omusasi waffe Rebecca Mudathru Kyewalyanga ali mu Lubiri e Mengo. Abolesi n'abo abantu abamu abeetabye mu mwoleso gwa Buganda Expo 2024 oguyindira mu Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wano e Mengo beebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'enteekateeka ennungi gye bagambye nti bayambye nnyo okufuna amagezi ag'enjawulo ge bakozesezza okwongera ku mutindo kw'ebyo bye bakola era abamu ku baze okwolesa ebintu eby'enjawulo bagamba nti ng'oggyeko bye baleese okulaga abantu ate nabo bafunye amagezi okuva ku bamu ku bannaabwe abaze okwolesa mu Lubiri e Mengo wano era kibayambye nnyo okwongera ku mutindo kw'ebyo ebintu byabwe bye bakola so nga ate abamu abayitamu nga balambula emidaala n'ebintu eby'enjawulo bagambye nti bintu bingi bye bayigidde mu mwoleso muno. Abamu batubuulidde nti bayize okulimira awafunda, abalala batubuulidde nti bayize okubaako ebintu eby'enjawulo bye bakola omuli toilet paper n'ebirala bye babadde tebamanyi era bano beebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'enteekateeka y'omwoleso nga guno. Bano batubuulidde nti okuva emyoleso egy'enjawulo egyatandika okutegekebwa mu Bwakabaka bwa Buganda bagamba nti bintu bingi bibayize era bintu bingi bibafuniddemu ebibayambye nnyo okwongera okukyusa entambuza y'emirimu gyabwe mu bitundu gye bawangaalira. Nze Damulira Twaha okuva mu Ebenezer Energy Saving Stores. Twebaza nnyo Obwakabaka bwa Buganda okutegekera omwoleso guno ng'oggyeko okubeera nti tuleeta ne twolesa ebintu byaffe eby'enjawulo nga ffe abakola amasigira agafumbisa amayinja ne sola tuyigamu ebintu ebirala bingi
Zainab Ibrahim nga nze PR wa Hamu Spices and Beverages Uganda. Omuleso si mubi, weather nnungi, abantu walungi, organisation ebadde nnungi nnyo era tubeebaliza ddala abantu ba events n'aba Buganda Tourism. Ebisanyusa mu lubiri mu ebiri era ebyesuubo by'abaana abato mu ebiri, ebyokulya mu ebiri, abakuumaddembe mu ebali, ab'eggye erya UPDF n'abapoliisi era ebibangirizi mu tente ezaateereddwa mu lubiri wano babiyitamu okulaba nti abantu bonna abazze okwolesa n'abo abalambula emidaala bayitamu nga tewali abataataaganya. Ku lwa 88 akatonyeze 8 radio ya Ssaabasajja Kabaka, nze Lubega Mudashiri Chwalyanga ndi mu lubiri Mmengo. Ebyo nga biri bityo, poliisi ekiraane y'e Najjeera nga bali bumu n'abakulembeze ku kyalo Kungubwate batandise okunoonyereza ku ttemu erikoleddwa ku mutuuze munnaabwe nkyalero. Ettemu libaddewo ssaawa 11 nga bukya. Kitegeezeddwa nti omutemu abadde akalakala ne Jambia nga bw'ati atemyetemye munnaabwe ono atannamanyibwa mannya era omutemu abadde akyatankanibwa newankubadde waliwo abatuuze gwe balumiriza. Kyabasa ekitegeddeko nti poliisi etandise okunoonyereza ebyabaddewo nga yeetegereza obutambi obukwatiddwa kamera eziri ku nnyumba n'amaduuka agali okumpi awo. Wamala Muhammad omuwandiisi ku lukiiko lw'ekyalo mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti omulambo poliisi egututte mu ggwanika okwongera okwekebejjebwa. Talange embuzi nga bamusikaali mu kitundu kyaffe kitegedde kyazze kitya naye ebiyitabo obuyiza era omulambo baguggyewo. Engeri ebadde yakikangabwa era abantu babadde kunyolwa engeri omuntu gye yattiddwa naye nga tobulawo bagututte era bazeeyo ku mirimu gyabwe. Tulina kukitegeerako bulungi kuba kirabika ffe tugedde ku makya era ndowooza tukirekedde poliisi yeekola omulimu gwayo gw'okunoonyeza. Wamala ategeeza nti omugenzi abadde tamanyiddwa bimukwatako era n'asaba abantu abasenga mu kitundu okwewandiisa ku bukiiko bw'ebyalo. Ekyaliwo poliisi bagikyusaamu eyali ku kitundu ne bagiteeka ebuwaate naye ekirungi bakubidde batuuse mu mangu mu budde era ne bakola ekisoboka kyonna era omulambo bagututte mu ggwanika ndowooza emulago. Tewali amumanyi tetunaba kumanya era kitumanyi kitundu. Abantu abatamanyiddwa tufuna obuzibu ffe ng'abatuuze manya abakulembeze bakubiriza bayita abantu abaze mu kitundu bawandiisi era tubamanyi kubona era tumanyi nako tumanyi wa mu kitundu kyaffe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Bw'okuba ekirayiro nga tokutte ekitabo kitukuvu ekirayiro ekyo kibeera kifuba effufululu nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Singa omuntu yenna agenda n'akola ekirayiro katugambe kya bujulizi mu kooti, katugambe kya kulayira ng'alina byalaga nti bituufu oba bikyamu, katugambe nti oba akyusa mannya, ekirayiro ekyo kyakoze etteeka ligamba nti alina okukwata bayibuli bw'aba mukatuliki oba muprotestant ng'akkiririza mu Yesu Kristo, bw'aba musiraamu ng'akkiririza mu Muhammad akwate Korani era agiwanika alayire. Ekyo bw'atakikola ekirayiro ekyo kyakoze kiba kifu bweffufululu mu mateeka era tekikkirizibwa. Bwe buba bujulizi kooti ebugoba olw'ekyo. Bwe kuba kukyusa linnya kiba kitegeeza nti yalikyusa n'ebirala bingi. Bwe kuba kulayiranga kuno okulayira ababaka ba palamenti kwe balayira oba pulezidenti kwalayira oba kansala oba chairman wa disitulikiti oba ow'eggombolola n'atakwata bayibuli oba Korani, okulayira okwo kuba kufu mu mateeka. Munisipaali ya Ssaabagabo Makindye ezimbidde amasomero 2 ennyumba z'abasomesa mu kaweefube okutumbula ebyenjigiriza mu kibuga ekyo n'okwanguyiza abasomesa omulimu gwabwe. Ennyumba zino ez'emizigo 8 zizimbiddwa ku ssomero lya Busaabala Primary School ne Kigo Primary School era ziwemmensa ensimbi obukadde 27. Amyuka meeya wa Makindye Ssaabagabo Kanaala Moses annyonnyodde nti ensimbi ze bazimbyemu enju z'abasomesa zezo gavumenti zeewereza nga ziteekeddwa kukola ku byanjigiriza nti era enkola yaabwe y'obwerufu ebayambye nnyo mu kutuukiriza kino. Bw'ebanga efunye ssente eziva mu bantu ba bulijjo emisolo bakola kye bayita okutematema ssente ne basindika mu local government ez'enjawulo. Ssente ezo bwe bazisindika waliwo zibeera conditional ne zitali conditional. Kati ssente zitali conditional ze ssente z'osobola okutemako ne bagamba tukolemu okuzimba amasomero, tusobola okuzimba mu kino ebintu ng'ebyo. Ne wabawo ezijja nga ziri conditional bw'eba yakuzimba toilet togiti ku luguudo. Bwe kubanga musaala toyinza gamba omusaala gwazze mungi katukwateko ezifikako tuzimbize ki essomero.
RDC wa Makindye Ssaabagaba wa mukulu Mawerere asiimye nnyo abakulembeze ba municipality olw'okuyambako gavumenti ya NRM nti okutuukiriza manifesto yaayo. Nebaza nnyo abantu bonna bakulembeddemu emirimu gino okutwaliza awamu nga municipality leadership kubanga bino betukola tugenda kukiddamu era tukiddemu. It is NRM manifesto naye twebaza okutukwasizaako nga NRM. Omukulu w'essomero lya Busaabala Primary School Bugembe Frederick asiimye gavumenti okubazimbira enju z'abasomesa kyokka kinogaanyiza nti obwetaavu bukyali bungi nga buva ku mujjuzo gw'abayizi. Gavumenti lw'ereeta facilities abaana beeyongera abaana buli beeyongera ate kidimandinga facilities ndala okugeza kati abaana bawera 9 naye kati ate ebibiina tebikyamala kati twetaagayo ebibiina ebirala ate twetaaga n'abasomesa abalala kubanga abasomesa betulina tebamala kusinza ku baana betulina era ne toyeti zenyini nazo tezikyamala twagala okwebaza ebikoleddwa naye ate era bingi bikyetaagisa okusomooza okusinga obunene. Omuwabuzi w'omukulembeze eggwanga Vincent Bamulanga Kisempija alabudde abatuuze Kasasiro asusse okumansibwa mu kibuga ky'e Lukaya abasabye bafeeyo ku nsonga y'okuteeka emifulejje egitambuza amazzi mu bitundu. Omusasi waffe Ensubuga Muzaffaru Kaabituwe. Omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ono nga ye Vincent Flerio Bamulanga Kisempija awaviiriddeyo okwogera bw'ati ng'omutawaana ogw'amaanyi kye gujje gugwa ekiteezi so nga ne mu kibuga eky'Erukaya mu disitulikiti y'e Kalungu gye buvuddeko amayumba g'abatuuze agawerako gaayonooneka olw'enkuba eyaleeta amataba mu kitundu kino. Vincent Bamulanga Kisempija agamba nti abantu abawangaalira mu bibuga gamba nga Lukaya, Masaka n'ebirala basaana okuba abeegendereza nga bazimba. Ono ategeezezza nti ensonga ey'okuteeka emikutu egitwala amazzi abatuuze mu kitundu kino eky'Erukaya n'ewalala basaana bagirowoozeeko nnyo nga bazimba amayumba okwewala ebizibu nga bino okuddamu okulabikira mu kitundu kino. Era ono alabudde ne ku Kasasiro asusse okumansibwa mu kibuga eky'Erukaya. Ewaffe gaali gamaze okunyweza enju nnyingi era ezimu zaagwa naye ng'abantu bamaze okuvaamu. N'olwekyo ensonga yonna ekwata ku bwegendereza nga tukola nga tuzimba bwegendereza nga tulabirira abantu mu matawuni. Tawuni erina okuba n'emyala emizimba obulungi, emikutu emizimba obulungi, erina okuba n'obuyonjo. Tewali nsonga lwaki ebiveera, ebicupa, ebibokisi, ebigoyegoye, ebikutiya bizibikira emikutu n'emyala. Wateekwa okubaawo okwegendereza ku embeera y'abantu mwe babeera, environment mwe babeera, mu bitundu mwe babeera. Wateekwa okubaawo obuyonjo obugenderere. Tetujja kubeera mu nsi nga tukola nga bwe twagala. Buli muntu asuula Kasasiro wayagala, buli muntu asuula ekicupa wayagala, asuula ebiveera wayagala. Nedda, tulina okweddamu ate tulina ndowooza kyetaagisa obukulembeze obuyinza okulagirira abantu baffe babeere n'omutima oba n'empisa ziyingire mu mubiri nti wano sisuulawo Kasasiro. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja ekutegekedde omwoleso gwa CBS Peosa ku mbuga ya Pokino, Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Disitulikiti y'e Wakiso ezimbidde abakozi abayisiraamu omuzikiti ku kitebe kya disitulikiti eyo ne bafuna ekifo okusinzizanga omutonzi waabwe. Sheikh Ismail Sebagala imamu wa Masjidi Taqwa Empunga mu disitulikiti y'e Wakiso babadde ku kitebe kya disitulikiti eyo akulembeddemu dduwa eyeetabyeko ssente wa disitulikiti Dr. Matia Lwanga Bwanika saako disitulikiti Kasimu Ssengonza abuuliridde abanaadaamu okukulembezanga obuntu bulamu. Abantu baweddemu ak'obuntu, abantu tamanyi mpisa za kalica okufuga buli kintu kitujjako ramuzi tawaavu kabonero akalaga omuntu okwewombeeka nga tufunda emikono nga tusaala kabonero akalaga okwewombeeka mu maaso ga Allah wetuwanika emikono mu dduwa nga tusaba Allah bwe tuti kabonero akalaga nti twewombese Allah. Empisa zaffe ez'obuwangwa kalica obuntu okuyita omuntu olina okuba ng'olimu ak'obuntu. Disitulikiti w'e Wakiso Sheikh Kasimu Ssengonza yabazizza ssente wa disitulikiti eyo Dr. Matia Lwanga Bwanika olw'okwagala abayisiraamu n'atabasosola.
Ye Matia Lwanga asabye abayisiraamu okukakuma vivi gaabwe basabire eggwanga lino nti kubanga litubidde mu bizibu ebitagambika. N'agamba nti Uganda we yatuuka yeetaaga Katonda yekka okufuna enkyukakyuka eya nnamaddala nti kubanga bw'otunuulira omutawaana gwo ogwagudde ekiteezi kabono nako kungulu akamalo kakasa nti Uganda ejjudde ebiwundu. Bawulire ebiri munda ebintu byasobako dda kibi okusinga temulaba n'ebijja bijja kuba bibiri nnyo nga bwe mulaba nti abantu bajja kuwera ensamba awo bajja okutusikula mu ttaka naye bw'olaba kati abapapa babuuliriza nti bawandiika amabaluwa naye nga babaddewo ebbanga lyonna nga n'ebizibu ebyo babimanyi kati abanyini bantu bambi bo bali awo kwegatta olw'ensonga nti ababa bavunaanyizibwa ekikolako baba tebakisobola kikola nga tebavunaanyizibwa. Kati nga kitegeeza twetaaga nnyo okwewongewa Katonda asobole otusaasira. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Olukiiko oluddukanya liigi ab'enywera ya Uganda Premier League lufulumizza ensenka y'emipiira egya sizoni ejja 2024-2025 egenda okutandika nga 13 omwezi ogujja ogw'omwenda. Ensengeka zino ziraze nti kilaabu ya KCC egenda okugulawo omupiira ng'ettunka na Uganda Revenue Authority mu kisaawe Lugogo nga 13 omwezi ogujja. Ku Lwomukaanga ennaku z'omwezi 14 Lugazi yakuttunka n'ekitala ate Express mukwano gw'abangi ezanye n'Embare Heroes nga gyonna gyakubeera mu kisaawe Nakivubo. Ku Sunday nga 15 Wakiso Giants yakuttunka ne Bright Stars, Maroons ne NEC ate Vipers ekyaze UPDF mu kisaawe Ekitende. Ku bbalaza 16 Poliisi ejja kuttunka ne Bull FC ate bannantamegwa ba sizoni ewedde abavira bo bakuzuuzumba n'Embalala City mu kisaawe Namboole. Liigi eno yakomekerezebwa nga 25 omwezi ogwokutaano omwaka ogujja 2025.